Alright, baganda bange ne bannyinaze mukungane ne kana akasonga tukamiringule kaveewo amanya bampita yeekolera teweerabira nze nabagamba ntandika n'abantu bange 50 baba tebannawera ansooka ngamba yimbiramu awo ku kayimba buli omu asharinga evidiyo agambe munne nti yeekolera atuusa asooka nsanyusa okukulaba muganda wange babiri nga bwe mukungana enda kubawa info waba Dr. Besigye Balukwago Bamukaaku n'abalala baagala okulwanyisa President His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi naye nga bwe mukungana nze nkola yange nsooka bayimbiramu kayimba nti muyomba lwe mbabuulirira ebingi naye ngeri nze gye sirina ntondo nenkyankomawo nveemu ebijja ekyo kye kyantonza lwaki neetya nekivuddemu abalina obwongo beegendereza w'embala z'ettaabu nga baawulamu ekibiina ekirungi si bakazi baana ssaaka abaami naye nga bw'ontunuulira avaamu ezzaabu onenya mukama eyakola nga bw'oli n'addira amakula n'agawa atasaana so togulirire kuba tatonda musibe mutya baganda bange ne bannyinaze abanya bamutya yeekolera mbagabe muwere bantu 50 tutandikira assalamu alaikum Lubega baganda bange namatovu tina mwannyinaze n'abalala mwenna bakatwegattako mukulu wange Jaliru Katta nkwagala nnyo ate nkwagala bitagambika ate ggwe nkwagala nnyo ebitagambika mukulu wange n'abalala mukungane tuwera 5 ndowooza tutandikire wano manyi bino bagita yeekolera sabula wano tetuweeweeta tusabula busabuzi nabagamba nze sirina tabbu ku muntu avaayo n'akola ebibye naye omuntu yenna alyekiika mu kkubo ly'enkyukakyuka omuntu yenna aliteekawo akabonero akalaga nti alwanyisa His Excellency Bobi Wine n'enkyukakyuka bannayuganda gye bayayaanira ngenda kusabula omanyi nafuna ekiti kyange kititiriri kiri awo kinene kisabula buli muntu eyekiika mu nkyukakyuka simbudde munnange nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yali alowooza nti Bobi Wine kaabadde omuyimbi agenda mukubisa bayimbi banne era n'ateeka ssente nnyingi mu bayimbi nga bamusuubiza nti ono omulenzi tumumanyi tubadde tuzannyanga naye obuzannyo bwa music era tugenda mukusabulira bwe tuwe ssente zetwagala tugenda mukukakkanyiza naye nakyemalira nga talabira wala ng'akwata obusente bwe bwabbye ku bannayuganda obw'omuwi w'omusolo ng'abuteeka mu sector music industry bagiyita ya art industry ng'abawa mbu basobola mukakkanyiza Bobi Wine agenza okulaba nga buli muyimbi gwawa ssente walampe Bobi Wine ate ayongera bwongezi Bobi Wine maanyi nabagamba Mukama Katonda bwakuyiwako amafuta ge n'akuteekako omukono gwe omwoyo gwe n'akukkamu oli ne bwakusinisa ebinnyo abantu bawuliranga abagaye nti bannaye Bobi Wine asimayiringa bulungi oli ne bwakugamba olinga ettwe abantu bawuliranga agamba nti gundi bamugambye nti olina akatwa akalungi so abayimbi bakoze kyamaanyi nnyo okugezaako okukakkanya His Excellency Bobi Wine the one and only omulonde w'omukama naye bigaanyi nakyemalira bw'alabye bigaanyi kwe kuyita amatabi ge gonna aga NRM amuno mwe muli FDC mwe muli Jema mwe muli DP gonna gakuŋŋaane balabe nga bakkakkanya ku maanyi g'omulenzi nabagamba gye buvuddeko nakola wano video nali njogera ku DP saagala nnyo kuyingira FDC nayagala mmwe musooke mugyerabire ebikolwa byayo nayagala musooke mwerabire nti Dr. Besigye tabangako w'abantu nayagala musooke mukyerabire nti bano abasajja opposition be baali bagiplantingawo olwaleero mukyerabiddeko n'agammwe Dr. Besigye bw'aba agamba nti bulijjo aliko opposition lwaki olwaleero ate yalinga alwanyisa His Excellency Bobi Wine nabagamba dda nti ono politics alingalire bwe tuba tudduka misinde gya kugenda mu State House w'okoyera w'okwasiza omulala akati Dr. Besigye bw'aba yakoowa lwaki teyakwasa Bobi Wine akati mwawulirako nga mwendo osinga mwawulirako nga Dr. Besigye akoze endorsement nti Bobi Wine yewaffe okitegeera baganda bange ne bannyinaze mubuuke
penge olinga amatako ga nnyoko baganda bange ne bannyinaze mubuuke. Opposition gye tubadde naye ebbanga lino lyonna ebadde ettisa abaana ba Uganda, ebadde ettisa baganda baffe ne bannyinaze yali planted. Bagiplantingawo buplantinze. Naye ndowooza mwakyerabiddeko n'agammwe. Dr. Besigye yakakiraba essaawa eno nti tulina okwegatta okununula bannayuganda. Lwaki mu kampeyini teyajja ne twegatta? Lwaki yeegattira mu budde buno? Lwaki mu kampeyini teyajja ne twegatta nga Bobi Wine yamwesibako nnyo amwendosinge amwongereko ku maanyi tukwatire wamu tugattegatte obwongo? Omanyi omuganda agamba nti amagezi muliro wegakubulako ng'ogende wa neighbor. Akugwa ng'ogende wa neighbor ng'akuwaayo ku muliro. Dr. Besigye yatuleeterako ku muliro. Bwe twagenda okumusaba ku muliro yakkiriza okugutuwa. Yabeera wakaawe mu comfort zone yatemwawulira ku kigambo kye ng'ayogera nti oba bannange kino na kino na kino na kino Bobi Wine gwe tuba tukulembeza kubanga Omukama Katonda gwayiyeeko amafuta. Mwamuwulirako ng'akyogera. Lwaki olwaleero lwalaba nti eggwanga lyetaaga okununulwa? Lwaki lwalaba nti eggwanga lyavunda? Dr. Besigye tukuwadde chance ya myaka 20 wesimbyewo emirundi 4 ne tukuyira obululu twabukuwa. Dr. Besigye kiki wakola okutuddiza obuyinza bwaffe? Oba golowooza nti tugenda kubeera ono mu katemba wakweyiwanga ku nguudo bino bye wayambalanga ogujaketi gwo guno ng'oyambaliddemu bulletproof munda? Tugenda beera mwoyo katemba musimanya woko tuwaka simanya nyonyo wattisa abaana b'Abannayuganda mu bintu ebyo bye Bobi Wine tagenda kubikola. Eyo si ye pulaani yaffe y'okutwala obuyinza, yakutambula nga tutambula ebitaayambe. Ffe twagala kutambula nga tugenda lumu ntebe mu ntebe ate nga tugenda gitwala. Ffe tugenda kutambula ebyo bya kijjega mbusimanya nga woko tuwaka. Fere tugenda tambula ebyo bintu bya kijjega Dr. Besigye. Tetugenda kwerayiza bintu bya kijjega. Ffe tulina kulayirira kololo. Ffe tulina kulayirira kololo. Tetulina kulayirira mu nsiko tebakulya koyiri. Ffe tulayirira kololo kubanga twawangula mu butuufu. Dr. Besigye kankubulire kintu kino okumanya nga toli wa opposition namwe muzibula amaaso. Omusajja oyo yattisa abaana b'Abannayuganda bameka? Abawagizi ba Besigye bameka abaafa ng'akyaliko opposition? Dr. Besigye munzijukizeyo olunaku lwe yagamba nti nkyalidde abaana ba Tom Jjulunga. Tom Jjulunga omulwanyi waffe yalwana nnyo nattibwa wakati mu struggle. Dr. Besigye yali azzeeyo okuva lwe bamuziika ng'ovu recently nalabye amalaalo ge n'ababbi basobola okgekwekamu nga waliwo ababagoba kubanga gonna gawa omuggusi gabomoka. Dr. Besigye tayagala kumanya. Naye His Excellency Bobi Wine buli mulwanyi wa Nuupu naddala abaafa His Excellency Bobi Wine afissaayo obudde n'agala n'alaba abaana ba Dani Kyeyune, n'alaba aba Yasini Kawuma, n'alaba aba Rita Nabukenya. Kakati ne kino nkikugamba Dr. Besigye. Bobi Wine yaweerera abaana ba Yasini Kawuma, yaweerera omwana wa Rita Nabukenya n'abaana ba Dani Kyeyune. Struggle yaffe yebaweerera. Gwe kankubuuza ekibuuzo, mulwanyi ki eyafiira mu struggle yo Dr. Kizza Besigye ng'olabirira abaana be? Mulwanyi ki Dr. Besigye eyafiira mu struggle eno ng'olabirira abaana be? Dr. Besigye wattisa omusaayi gw'abaana abayiika ku lulwo gwayiikira bwereere kubanga baali bafa kimu kutuusa gwe mu buyinza olwanirire Bannayuganda. Unfortunately n'olemu okulwanirira wiini yaffe obululu twabukuwanga munnange, naye ate ne famire zizaabwe olemeddwa zirabirira. Kakati mbuuza omusaayi gwabwe gwayiikira ki? Toyina njawulo naye Yoweri Kaguta Museveni yasuubiza abantu eggulu n'ensi mu ddwaniro eruweero naye nga olwaliro omusaayi gwabwe gwayiikira bwereere era gutululumira. N'abaana baabwe tebalina we bali mu gavumenti eno. Okitegeera mukadde wange Dr. Besigye, mukadde wange Dr. Besigye, baana bameka abali mu makomera ku lulwo? Njagala ombuulire, ffe mu Nuupu tulina ba lawyers nga 10 nga bonna b'abaana abakwatibwa ku lwa struggle. Era ndowooza olaba
ne bwe basibanga basibye omuntu gwe gwobadde olabanga omunafu gw'otamanyi balawyers bannopu bavaayo FDC ng'ekibiina yabeerako ddi ne balooya abanunula abalwanyi be basibye yabeerako ddi ne balooya abanunula abalwanyi be basibye Dr. Besigye bwe basibanga omwana gwe ng'osigala ku bibyo gamba ziro ngazinze ndi mulamu ng'osigala ku bibyo kuba gwe okimanyi wali tokwatibwako nga ffe bakateera bakusemberera ffe be bakwata ate ffe be batta Dr. Besigye tobangako n'abalawyers ba struggle yo wadde gwali ogiyitanga y'abannayuganda naye nze ngiyise struggle yo switaata akakofiira nkateekeko ngenda kukateekako ate kyekiganyi general ndi general wamanzizeyo ku Dr. Besigye balooya zibo wabaazikako ku balwanyi bo oba gwe wekka eyayinanga okubanga ne balooya ng'omwana we bamusiba bibeera bikomyawo toyagala kumanya tewali mulwanyi wo yali anunuddwako ng'anunuddwa gwe nze nina omwana gwe baasibye ye waffe eyo ekibibi nga muwagizi wa Dr. Besigye lukulwe nga yakyawa nnyo mu 7 nga be baana abateeka soda ku bifaananyi bya Besigye mu 26 nakati omwana oyo akyali mu kkomera famire ye egezezzaako okufuna balawyers naye ekyamazima omwana oyo n'olwaleero akyali mu kkomera Dr. Besigye wali ogenzeyo n'omulambulako wadde omutwalire ku kyokulya mu kkomera gyali ekyo bwe kiba kinene nga kiganye wali otwaliddeko kasukaali abaana be wali otegedde oba abaana be basoma wali otegedde abaana be balidde kaki wali otegedde oba mukyala we ali mu mbeera ki oye Dr. Besigye benjogerako talina kyatugamba oyo talina kyatugamba nze nali nninda bulinzi budde butuufu oba okumubanjuliza mukama n'abujjako eddiba n'amwambula n'amukunamya n'atulaga omuni toyina mulamwa Dr. Besigye toyina mulamwa Dr. Besigye twakwesiga naye eggwanga lyaffe walinnyika ate nga olemeddwa okukimanya kino ekintu Dr. Besigye nga wadde baageresa nti ebiddawo tebyenkanankana naye ate abaganda be bamu buli lugero lwakola nga lwewanika aluteekako olulukkakkanya yageresa nti ebiddawo tebyenkanankana naye nagga nti awakula ennume tewakulemu gwe wali omanyi oyina kuba nnume emu wegazaanyize mu kiraalo ky'opposition kwegamba nga gwe owulire olina emirembe ku opposition mu kifo ky'okufuna emirembe ng'omaze otuusa bannayuganda mu bukulembeze Dr. Besigye tolina njawulo na muntu yenyumiriza kubeera mukulembeze w'abasibe mu kkomera nze era bannange nze mukulembeze w'abasibe kozi mubayita bata RP nze mukulembeze w'abasibye nesinyi sagala naŋŋambako ndi mukulembeze w'abasibe muganda wange okubeera omukulembeze w'abasibe si kitiibwa okubeera omukulembeze w'abasibe si kitiibwa Dr. Besigye tosobola kubeera mukulembeze w'abasibe n'okyenyumirizaamu kubanga ekyamazima kiri nti obeera musibe kakati gwe wali oyagala nnyo okubeera omukulembeze w'abasibe naye nga ate tobakulembera tobawa pulaani ku butabe bagenda kufuluma mu kkomera gwe ekitiibwa ky'okuyita RP Mr. President w'ekkomera era nga emyaka gye wamala ng'abantu bakuyita Mr. President w'ekkomera weerabira nti olina okutoloka ate otolose n'abantu mu kkomera eryo kubanga wali okimanyi mugenda ebweru w'ekkomera okyayinza obutaddamu okufuna bitiibwa ebyo kwegana osalawo weekuumire mu kafo akamu naye ng'olina ebitiibwa sirabangako na muntu yeegwanyiza kubeera akulembera basibe so Dr. Besigye diro wali oyendosinze His Excellency Bobi Wine noga nti yono ono gwe twetaaga ono yagenda okukulembera ku lwa Uganda because Louis Luwongo yajuzi yafulumiza statement ate yali amaze okubalaba n'agamba eno struggle si ya Bobi Wine
si ya Lubongoya, si ya Senyonyi, si ya Nupu, ate si ya FDC, ate si ya Jema. Wabula ate eno struggle ya bannayuganda bonna. Eno struggle ya bannayuganda bonna. So mwe struggle mugifudde personal ya bibiina byammwe, ya personal interests zammwe, mwerabidde bannayuganda, muddidde emirambo gyonna egyafa. Isima Kaggwa Lukwago Nzija ate oyogera omusembyayo kagenda kubeera kakodi oyo nina bingi ebyokumwogerako, so weekuumireko oyo ngenda mumwogerako. Mukuŋŋaanyiza buli mulambo ogwafa mu byobufuzi, muguleese mugwegatte mu mukago gwammwe. Baganda bange, festuli Yesu, festulina maanyi ga Yesu nti nga bwe yayingira mu nju ya Yairo n'azuukiza muwala we yali amaze okufa, enduulu n'ekubwa. Fere tuyina maanyi agazuukiza mirambo. Kenny Ruchams the man time ye yaggwako. Lubega mukaako oyo kikonwa yakona, eyo emmere yakona, twagifumbako negaana okujja. Kakati ne bw'ogifumbisa fuso y'enku ng'ate zaakalitunsi tekyasobola kujja. Mukulu wange Jaliiro ate aleese akantu. Baalya kuomu. Baalya kuomu baaba. Odidde emirambo ogireese. Mu byobufuzi bye Uganda bino eby'omwoto. Ate ogireese ku fronta page. Munajo girumbe. Emirambo girina kukozesebwa nga makolima. Kutiisa mulabe. Naye nga tegirina kye gigenda kukola. Omanyi ffe twabanga abatongooti okuyita ku malaalo. Naye nga gagenda kukola ki? So, kakati mwe bannayuganda temweraliikirira gino mirambo. Gigenda bakola ki? Though, bw'olabanga ng'otambula olugendo luno n'osangamu omuti omunene ogwekiise mu kkubo mw'olina oyita, automatically sooka osibenga ogujje. Muzerero mbadde n'omulamu omulala gwe ngenda okukolako. Gwa ereru nga bwe nabagambye eggulu. Naye ngambye kansooke ensijja omusanvu guno oguli mu kkubo lyaffe. Saaba mwabadde muŋŋaanya ekyogerako. Naye ne ŋŋamba gino emisanvu tulina okusooka ng'ogijja mu makubo. Buno obubwa obukunduvu bwe bukuluma buyinza okukulwaza. Mugiyita bati endwadde z'embwa zino ze bajjanjabira ente. Olina okwegendereza. Olina okwegendereza. Mukulu wange Jaliiro agambye nti Dr. Besigye okujja ku opposition mu struggle yali ayina busungwe kubanga Museveni yamuzinira omuntu we. Nansi banno kalibule. Baganda bange ne bannyinaze. Nga tunaatuuka gye tugenda tetukkirizanga bantu nga bano kutudivertinga tusoke tubajjenga mu makubo gaffe, ffe tusigale ku lugendo lwaffe. Kaakati nze ogwange gwakujjamu kiti kino ekyagala okwekiika mu kkubo ly'enkyukakyuka bannayuganda gye babadde bayayanira ebbanga ng'ate nga wabaddewo abalimba nti agenda gibatuusaamu naye nga tagibatuusizaamu. Alabye wafuniseewo omuntu omutuufu agenda okutuusa bannayuganda entebe mu ntebe oba mu nsi ensuubize. Najja diverting. Ffe ssebo tubamanyi. Ffe tubamanyi. Nti nno muli matabi ga Museveni. Nabagamba bannayuganda kati zino zi FDC zi DP NRM bwe ba CBS FM 88 katonyeze 8 y'obujjajja. Buno obubiina obulala kakati eno FDC eba 89 katonyeze 2 Manduzo, DP eba BBS Telefina, Jema eba Keti Telecom, byonna bikolera institution etya emu. Naye luckily enough tambuza video gwamaato oyogedde ekintu Thierry Kebobi. Twafuna abantu abatuufu ku opposition. That is why olamanga ku opposition ya feno abaana basibiddwa ate nnyo ekisusse
abaana battiddwa nnyo ekisusse kubanga baali tebatusuubira bo baali balowooza bagenda tuzannyira ku bwongo nga bwe batufuga okumala emyaka 10 nga bwe nabagambye. Era Dr. Besigye bwe yavudde baali bapulaninga okuteekawo opposition leader omupya ng'avudde mu bo. Naye baganda bange ne bannyinaze ku mulundi guno tubeere mo serious. Eno struggle tetulwanira ffe Bobi Wine. Ffe tetulwanira Bobi Wine, tulwanira Uganda gye twetaaga. Bobi Wine bw'aba ye captain gwe tulina osimba emabega kuba Uganda empya talina bwagenda giganyulwamu kusinga ffe bannayuganda. Kakati ye Dr. Besigye yali alwanira lubuto lwe famire ye bwe yafunamu obusungu ne mukulu munne naga ye lwaki si kikola bwendi zaali family issues nga mukulu wange Jaliru bwagambye zaali family issues. Ate ekirala Dr. Besigye kiyalemu okumanya nti you cannot shining in someone's time. Once your time is over ebeera over. Kibagamba nti chance comes once. Dr. Besigye ate yeye teyajja once. Agibaddeko emyaka aga ne yeetaba mu kulonda kwa bonna okumala emirundi egi nga tumuwa. Naye olw'okuba nti bwe twawanga Besigye nga still tuba tuwadde mu 7 nga badde eri nga babonga. Bino bannange twabyefunira. Twefunira abajjega baffe. Naye muganda wange teri kintu kibi nga kulunda musota waka. Osogukuumirawo n'oguyigira obumese n'oguwa oluusi n'ogulumya enjala oluusi n'ogukola oti n'oguwa ku bukunkumuka oluusi ne gusiibirira nfuufu naye olunaku lwe gulitoloka gugenda kukubojjogola. Kakati ffe tuli misota Dr. Besigye twatoloka ate otweteze tujja kubojja gwe ogenda kijjamu enjawulo. Tambuza video wa Maisi Makagwa. Tambuza video. Tujja kubojja otusibidde mu kiyumba ebbanga lyonna totuwa mmere otubonyabonya wegasse n'abantu abamanyi n'okujja ne batukuba agayisoyiso ne batukuba emiggo mu kiyumba bwe watusibira ffe emisota olwaleero tutolose ate otwetega. Tujja kubojja Dr. Besigye oyagala oshiningira mu time etaliiyo. Okola otya omukago nga nupu teriimu. Okola otya omukago His Excellency Bobi Wine gwatamanyiko. Ffe abaludde mu music industry okuviira ddala mu gy'ekyenda nga tosobola kuba nakivubo nga basudde taliiko era mmwe njagala mbajjukizeeyo katono. Mwaka gwa 1996 nga Livingstone Kasozi amaze okulwala siriimu. Olw'okuba yali takwatagana basudde yagenda wa Kafeero ne bakayimbira mbu bamutegekere ekivulo nakivubo addemu afune ku ssente kuba bwavu ali muluma nga tena obulwadde bumuluma. Kafeero naga tosobola kuba nakivubo nga tekuli basudde. Kakati mmwe mweyita maani abasobola okuba Museveni watali Bobi Wine. Waliwo time wotuuka nga waliwo ekitasobola kubanga toliiwo. Kakati mmwe temusobola kola mukago nga gwina twala Museveni nga taliiko. His Excellency Bobi Wine obanga abawagizi ba NUP mubalese ebbali. Okuguba mukago kikaaki oba bannange? Okuguba mukago kikaaki? Guba mukago kikaaki? Soka otubuulire. Mudidde akabinja k'emirambo akabinja Kasima Kolima mukagasse wamu kaagala kulwanyisa muntu omu His Excellency Bobi Wine wakati mu kulimbalimba nti kagenda kulwanyisa Museveni. Naye ng'ete ky'amazima mukimanyi nti mwali mumanyi mugenda kutuzannyira ku bwongo ebyeya n'ebyeya mutufuge nga bwe mwagala olw'okuba mulina bano abasiru bammwe bamukwaku abaakona. Mukaaku yakona, Mukaaku munnaye wakona. Oyina John Kenny Luchams time ye yaggwako yali w'amaanyi mu time ye ate katayagala oshiningira mu mulembe ogutali gugwe. Ate olwama omusiru amala okujja mu parliament n'osigaza amagezi omanyi mukazi wo bw'ayendanga ku musajja omunaku ku kyalo omwavu
goyinzo yito omubi abakuweebudde nnyo kakati naawe abeeru bagola abakureplacinga ne Katolo bwamma omulemo muwumba tutu omujega manya ate baali bakooye nnyo era bakuweebuula nnyo kati gwe tolina kyotugamba gwe bareplacinga ne Katolo bwamma gwe tolina gwe kyotugamba John Kenny Luchamuzi nga John Kenny Luchamuzi era sinza kusuubira kudda mabega wa Bobi Wine ng'ate muwalawo ono muwala kozi yani gwe batematema ebijambiye yaliko MP wa wane Rubaga South namara aga nesimba we Machindo yo muwala we nampijja Susan nga kamere ka muhozi olwanise bakoddomi baate abakuzimbira ennyumba emunyonyo olooza tetubimanyi nti bakoddomi babakujjeno mu mayuni ge wankuluku ne bakutwala ne bakuzimbira ennyumba emunyonyo gwe tukkirize nti osobola balwanyisa gwe olwanise mukoddomi waalya muwalawo kimanyi nti muhozi Susan nampijja kekamu ku buntu bwe bwakwasaganya eri mu John Gadanga mu John Gadanga Susan nampijja ne Muhozi Kainerugaba bakwataganira ddala John Gadanga n'ataba kakati gwe John Kenny Luchamuzi va mu kkubo lyange bingi gwe nina okwogerako njirina Charles Emmanuel olina YouTube channel yange bagita yekolera official yaman andikaduka kulowi wamansanyiso okulaba mama wange omulungi okole video gwe John Kenny Luchamuzi okera ku machambu wengase ku mukago gugendo twala Yoweri Kaguta Museveni olimba oli mukoddomiwo oliye akola John Gadanga ne muwalawo tukusuubire nti goso muvamu sawa mtu akama tumtuitambisi nabagaida mtusale mtulie ku Easter Sunday oba ku Good Friday dja mtusale mtulia nti mwatuma mbiziza so oyo mwami John Kenny Luchamuzi mukoddomi wani aba mukoddomi wa Muhozi mukulu munne wa Museveni Dr. Besigye ne Museveni saati emu omubi kukujju omulala kungulu kakati Museveni ali kuno kungulu Dr. Besigye kyekikukujju kya Museveni oba ntegeerekese kakati Walter Mubega Mukaku ye yasalawo okubeera useful idiot akozesebwenga munnabyabufuzi yenna yeyo muganda wange kalule gift yasalawo akozesebwe munnabyabufuzi yenna azironga alina ssente oyo wante yetabeerangako ku saidi y'abantu kakati ono Dr. Kizza Besigye ayagala shiningira mu time etaliye naye omusibe bw'atoloka nga gobadde musezi obadde bamusibira awakaawo olinda lunaku lwogenda mumusalaasala kumulya n'akutolokako nkwegayiridde towondera oyinza okwereetera ebizibu ebitagambika abantu ne batandika okukugirayo obuziina bwe baali basirikira edda kakati musezi gwe Dr. Besigye abasibe ennyama yo twakutolokako ate ogezaako tugoba Dr. Besigye tujja kwabya ebyama byo kuba ffenna tukimanyi ogaggwe munnayuganda akyasinza okusibwa ne totulugunyizibwangako bakuteekaawo ekiro nga musingane mukulu munno wano misana tulowooza oli mukomera ekiro musingane mukulu munno kabadde kikemusizzaako ate otwekiika tufunye opposition entuufu olaba ndowooza opposition yaffe bwetulugunyizibwa opposition yammwe teri MP yavunaanyizibwako kijambiya ate nga ne ku mulembe gwammwe byaliwo naye ba MP bamwe tebavunaanyizibwako ku bijambiya olwaleero abaffe bavunaanyizibwa bintu ng'ebyo ne kkooti neebata ne bagaa tubazzaayo opposition yammwe temwafiira baana bakyeyonoonere nga ku mulembe guno opposition yammwe temwasibwa nga bwe musibwa kati era n'abaana abaasibwa ku opposition yammwe beyo be baakemanga ne balaga nti bayagala nnyo Dr. Besigye tebaagalanga ku Museveni Besigye nozaayo alipoota n'ogamba nti ono tumugjewo mu bufunze Besigye walinga sitaani ku nsi Mukama yateeka sitaani ku nsi kuno okupima omukkiriza n'atali kakani naye mu struggle
wali sitaani okupima atayagala Museveni n'amwagala. Mwali mu kazannyo ka muceere n'ennyama olyawo ki? So mwe baganda bange ne bannyinaze temukkirizanga mirambo kutwekiika. Ino mission gye tuliko ya maanyi nnyo. Temukkirizanga bantu bano baagala tudivertinga kutujja ku mulamwa gwaffe gwa kutuuka ntebe mu ntebe. Mubeere mo focused nga bwe ntera era okubagamba. Naye nga ate mwabadde baga nti Dr. Besigye simwogerako busimanyanga gino mirambo egitambula mwabadde batuufu naye mbagaire luno lugendo bw'osanga omutima kkubo ogwekiisewo olina okusooka ogusalewo, leeta akasumneeni ogusalewo mudde ku lugendo lwammwe. Kati gwe guno omuti gwe tuli musalawo Dr. Besigye mutadde okusembyayo Lord Mayor Erias Lukwago kabadde kakodyo. Okusembyayo Lord Mayor kabadde kakodyo. Lord Mayor Erias Lukwago nkusasiddeko ekintu kimu. Wegasse n'abanyigiriza abanyigirizibwa ate nga abanyigirizibwa bye bakola nga bakulinamu essuubi ly'okubanunula. Lord Mayor Erias Lukwago ebyokwogerako nina bingi. Ntandika okwogerako kutta lunaku lulamba. Lord Mayor Erias Lukwago obadde okyali nnyanya nnamu. Naye ate wegasse n'ennyaanya envundu zigenda naawe kuvunza. Lord Mayor nze mmanyi buli kyobadde okola ne bakansalazi ab'omu division ettano ezikola Kampala ng'obasinkanira mu makaago ojja nti ewakaawo ye ofiisi yo oba ye City Hall nenga sijja mmwogerako kamuleke kubanga twali tukyakulinamu essuubi nti oba baani abamutawaanyoona ate. Naye ate bwe nnyaanya ennamu odidde ne weegatta n'ennyaanya envundu okugezaako okulwanyisa His Excellency Bobi Wine ogenda vunda. Nze nzijukira Erias Lukwago omuloodi naliko mu ofiisi yo nga tunaatera okugenda mu kulonda oba gwali gwa mwendo oba gwa 10 omwaka oguwedde najjako ku City Hall. Nzijukira bulungi Lord Mayor omuloodi wayogera ekigambo kino. Lord Mayor Bobi Wine bw'aba musajja ageza nsimbeko omundu agenda mumanya Lukwago yani. Lord Mayor jjukira mu kamwa kange nakugamba ebigambo bino. Gwate bw'oba olemedde omwegattako nga walaba nga FDC esinga ate lwaki okaayana mateeka g'ekibiina gali nti buli omuntu olina osimbawo omuntu. Gwe oba wali oyagala Bobi Wine aleme kukusimbako omuntu ng'era okakasiza nti alina amaanyi agakweraliikiriza n'okukusimbako omuntu, lwaki tewagenda wuwe? Nogagwe kale mwe mulinde Lukwago omuloodi nina bingi ebyokwogerako ate naali badde nabikwogerako dda naye ebiseera ebisinga saagala kulwanyisa muntu atanalaga true colors ze. Oziraze tutandike. Omuloodi Erias Lukwago alina enteekateeka eziwamba bakansalazi ba Nuupu bonna badde ku sayidi ye era kino abadde akikoleranga mu makaage wakaliga ng'abasinkana ku Lwomukaaga n'Olwessande mu makaage si ku City Hall wabula mu makaage. Ngera asinkana lero n'agamba nti ku Sunday eno bakansala be Lubaga ngenda kusinkanayo 10. Olw'Omukaaga bakansala be Makindye ngenda kusinkanayo 5. Ng'ekigendererwa kye kunafuya Bobi Wine ng'amuwawaagulako ebiwawaatiro mpola mpola amatabi agenda agatematemako. Saasooka kumanya nnyo kikyapanga. Ne ngamba omusajja ono abala kati naye mwalabye ekigendererwa kye. Mugabe
Mugabe agambye idiots like you will not survive. Omuntu agoberera no idiot. Ate yo batumita tutya mu Luganda. Anyway, tojja kummalira budde kubanga amagezi siga buli omu okubeera nago. Wadde mwakulira ku mmere eyo cyane nabagambye. Omusiru ne bwalira ku kyota asigala musiru. Wadde fe twakulira ku mawulu mwe mwakulira ku ekyo musiru ne bwalira ku kyota asigala musiru. So kati Mugabe tommalira budde. Wamamba Demba gamba. Mademba gamba mwe bana Uganda. Oyo Lukwago omulodi. Abadde nga kunganya ba councillors n'ekigendererwa ky'okubateeka okubasika okubazza ku side ye nga buli councillor gwasisinkana bana ab'oku division abawaaka kadde. Wanga bafuna oba 7,000 nga abawaaka kadde. Era ndowooza mujjukira bulungi lwaki Speaker ali Rubaga nga teba kansala abasingayo ba Nupu wa NRM. Ebyo byonna muzannyo gwa Lukwago. Omulodi Erias Lukwago nsobola okujjukiza olunaku Genosale lwe yakuwa akawumbi. Nsobola okujjukiza olunaku Genosale lwe yakuwa akawumbi. Kakati teri kintu kibi nga kulya sente ya sitaani. Omulodi twakulwanirira wano nga bagezaako kuzoganya mu office. Abala ne balinnya ne ku mmeeza. Naye omulodi ate kaakati weegasse kubanyigiriza bannayuganda naawe onyigirize olyenga ssente zaabwe. Kubanga omulodi Erias Lukwago gwe mmanyi okwata bakansala ba division 5 buli omu n'agenda ng'amuwa akakadde ye ba project nnene. Ezo ssente ziba zirina gye zaava. Lukwago tayinza kukuwa ssente ze. Ezo ssente ziba zirina gye zaava. Kakati kino ki project ekizzeewo olunaku olwaleero. Simanya twerwaneko nyonyo. Lwaki twerwanirako luli mu mirembe gyammwe? Lwaki mutujjukiza kati okwerwanako nga mumaze kugwa? Ebyo byonna project za mu 7 era yabifacilitatinga yabifundinga. Ekyo nakyo mmale kirajjukiza mwe baganda bange ne bannyina ze tambuza video. Otunulira omulodi Erias Lukwago n'okwata ne bakuwa obukulu mu FDC. Kibanga bw'ogamba nti President Barack Obama akkiriza okubeera ambassador wa America mu Uganda. Nsirabawo njawulo. Kakati olodi Erias Lukwago kumaanyi gokkiriza oba vice president wa FDC erizire ennyanya envundu. Okkirize okukolera mu nnyanya envundu. Tekisoboka. Muganda wange Erias omulodi Lukwago okuwa oba vice president wa FDC tebamana njawulo nga gwe bagambye nti tukuwadde okukulembera limbo. Nze neenyumiriza embombo yeekolera yakulembera limbo Yerusaze. Oli ku limbo okulembera limbo. Twetwase simana twerwaneko nyenye Shiny Williams kyekiriwo gendo fe okitegeera twetase twerwaneko nyenye lwaki twerwanako nga mukyali b'amaanyi. Ate gwe Erias Lukwago kino kimanye nti abo abasajja bali mu kuteeka mu data games zaabwe baagala kusuula kariya yo ate bamala ogisuula bakutte. Jjukira bulungi gwe Erias Lukwago ebiseera Muzata bwe yafiira wali ludda twali Nairobi mu ddwaliro. Stani nabagamba tebakola naye. Stani tebakola naye ddiiru. Stani tebakola naye ddiiru. Jjukira bulungi nti omuntu yali agezezzaako n'okutwala obulamu bwo. Olwaleero oli mu kutijjukana naye. Olwaleero oli mu kutijjukana n'omuntu eyali agezezzaako okutwala obulamu bwo Erias Lukwago. Naye nakugamba Stani talokoka. Stani talikyusa mayisa. Ekigendererwa kye kiba kyakubba, okutta, okuzikiriza, okusaanyizaawo ddala. Kakati gwe kolagana naye ati on risk. But nkusaasidde. Omanyi nabagamba nze nfuba nnyo okubeera ku side y'abantu waakiri bwe nfa bankaabiri
dani okufa bagambe tukiwonye nyingire entaana ng'ekyo nziira nyingire entaana ng'ekyo nziira kakati gwe omulodi Elias Lukwago banakampala okumanya babadde bakwagala balekawo ne candidate wa Nuupu ate ng'okimanyi Nuupu yakamba ne baga tugende ne Lukwago kakati abasajja nakakawo akatono k'obadde okyasigazzaamu bali mukka kunyumunguzaamu owunyire ddala ekivundu kubanga bo nnyanya nvundu ozeegasseemu naawe ogenda kuvunda oyagala toyagala Elias Lukwago ekisooka kya byonna wafuna obujja gwe wali olowooza nti Besigye bw'avaawo gwaddawo kumba ate ebya Mukama tobimanyi Mukama nga yatwala dda Bobi Wine Musasa ali mu kumuweesa era tugenda okutuuka okusembera okulonda kwa byonna ng'amuggyeko engalo amuyooyoose bulungi namu exposing erinsi kakati gwe nojja ofuna obujja noganze nalina okuddawo naye omulodi Elias Lukwago oba osaala ki oli musajja musiraamu naye oba osaala ki gwe atasobola kukimanya nti Mukama olaba yajja ono omuyaayi mu ghetto n'amusalako amaviiri n'amufuula omusajja gentleman najja manya nti teyajja yekka Mukama ye yamubumba n'amuleeta n'amutukuba mu maaso era olwanyisa oyo omulodi sebo Lukwago olwanyisa oyo omuntu aliko amaanyi g'Omukama olw'okuba gwe wali olowooza nti afuta Besigye gwaddako mu layini waliwo ekintu kye tuyita busu omukisa gwo ne bagukuba busu Mukama Katonda n'agukuba busu n'aguwa omulala gwe yakulaba nga tosaanidde olina akatima akangungu oyagala nnyo akasente twayagala ennyo akasente Mukama tayinza nnyo okumwesigisa bukulembeze era wali next to Dr. Besigye mu struggle agwaddako awo amaanyi naye ffe tetwajja kubeera baddako era tetwajja kubeera bamaanyi ku opposition twajja kutwala buyinza kubanga nagambye ffe tekitwetaagisa kubeera bakulembeze mu kkomera obukulembeze bwaffe bulina kubeera Ntebe nga buli munnayuganda afuna services ennungi zeyeetaaga so kati mwe balwanira obukulembeze bw'omu kkomera mugira mulwana tukkiriza mugira mulwana muba mwatondebwa kubeera ku opposition ffe twatondebwa kubeera mu buyinza ate nga tubeera mu buyinza sina bantu babbi kuba singa twakubeera mu buyinza twaligenze mu buno obw'ekimpatiro obw'ekiyeekero obuli Entebbe olwaleero naye ffe twagala obukulembeze obunaaweereza abantu twagala obukulembeze obunaalabirira abantu ba Uganda kyenkanyi si bino byakajjabangu byammwe byemulimu ffe tugenda kubeera mu bintu by'abakajjabangu ffe tugenda kulwanira kulembera opposition kubanga ffe twawangula n'obuyinza ekyo mwenna mukimanyi mu ebbanga lino lyonna mulimaze kulwana kubeera bakulembeze bakkomera mulimaze kulwana kubeera bakulu eruziro b'ekitalya naye ffe tageti yaffe yakubeera mu buyinza ffe tetutondebwa nko kubeera mu opposition His Excellency Bobi Wine tayina kubeera ku opposition tasaanidde na kubeera ku opposition alina kubeera mu buyinza oyagala toyagala opposition yammwe abagirwanira weewaawo mukolera gavumenti yamwe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni feke gavumenti mu opposition muliyo nga baddiikuula ani alaba ku gaayi gwe bayitanga ddiikuula wano ewankulukuku ano Kafeero gwe yakubamu ennyimba z'ebijjankunene kiwennenya amazina ani amujjukira gaayi oyo Dickson Ddiikuula kakati Dickson Ddiikuula yayambalanga ekikoofiira n'ateekamu ebinankananka ne yeetamiiza najjaaza nnyanga nga Kafeero atambula atembeye endongo ye bwe yeetamiiza bwakolaki olabe Kafeero mu ye kakati nammwe muli baddiikuula abaagala okulaba opposition mummwe mwagala abantu balaba opposition mummwe naye ate ng'ekituufu kiri nti ne bwe walabanga Ddiikuula Kafeero yasigalanga Kafeero era nammwe ne bwe tuli balaba
mulisigala muliba NRM opposition abatuufu tubamanyi ebbanga lino lyonna. So baganda bange ne bannyinaze oyo Lukwago kati tulina tutandika omudi campaigninga. Ntegerekese tulina tutandika omudi campaigninga. Ekyo ekintu kye yakoze yaziikudde ekivundu kakimuwunyirire. Ffe tuli mirambo Museveni gye yaziika. Yatutta n'atuziika, yaziika eggwanga lyaffe n'atuziikiramu. Kakati ate Lukwago ajja ayagala okugira ekivundu ekyo akitaganjula katukuwunyirire. Nakiyingi omanya wabaawo ensonga. Omanya wabaawo ensonga. Lukwago wetankuwulidde ekivundu mu kasasiro kakikuwunyirire. Bayirawe kino nkibagamba mwali ku opposition. You choose whether oli wa Museveni oba oli wa Bobi Wine. Kalas tewali opposition mulala. Ekyo nkibagamba kati. Oba oli wa Museveni oba oli wa Bobi Wine. Omuntu tasobola beerawo wakati. Anti munnange you have to choose. Wano mukazi wagambira oyagala oli oba oyagala nze. Tosobola kugamba nti mwenna oyina kusalawo. Kakati mbagambe ekigambo kino. Opposition oba alwanirira enkyukakyuka alina kubeera wa Bobi Wine. Kakati atali wa Bobi Wine automatically abeera wa Museveni. Kubanga rese erimu abantu babiri mu byobufuzi bya Uganda. Waliwo Akakonge na Kyemalira Luciferi Kizepa. Yoweri Kaguta Museveni. Ne mwagalwa w'abangi omusime w'Omukama Katonda His Excellency Bobi Wine. Kakati obeera you have to choose one side. Either oli musamize oba oli mwana wa Katonda. Oyina kusalawo bw'otyo. Oli musamize oba oli mwana wa Katonda. Mulekirabo tusiriwalirako basajja mmwe. Mumuzabuzizza bannayuganda ebbanga ddene. Mutisizza abaana b'abantu ebbanga ddene. Mulumisizza abantu obwavu ebbanga ddene. Musibisizza abantu ebbanga ddene. Kakati Katemba wammwe tumukooye. So se nembalaga nti oyo Dr. Besigye ambuulire ku baana abaasibwa ku lulwe oba yali abaddeko ne balooya abawondera abaana be nga bw'olaba ttiimu ya Nuupu erimu ne balooyas abasoba 10 nga baliwo kulwanirira abaana abaasibwa olw'enkyukakyuka. Ambuulire diro yali agenze n'akyalira ku famire ya Tom Julunga, diro yali agenze n'akyalira ku famire ya Nankunda Muwanga kubanga tukimanyi nti era Museveni ye yamunyiga wadde bakakolanga akabenje ka boda. Yabakyalirako ddi okumanya oba balidde kaki, okumanya oba banywedde kaki, okumanya oba basoma, omukyala alinawo ka capital akasobola okukola aweerere bamulekwa. Atuwulire diro yali akikoze oyo omusajja. Bwakuziika kiba kiwedde. Bobi Wine His Excellency abaana buli gwe basiba amuteekako lawyer. Lawyer awolereza Bobi Wine. Ye lawyer awolereza nze. Ye lawyer awolereza ggwe. Ye lawyer awolereza Bobi Yanga. Teyeegulumiza His Excellency Bobi Wine. Teyeegulumiza. Abaana bayasinika umma. Olwaliro balya banywa. Olwa Bobi Wine kuba tataabu yafiira mu layini y'enkyukakyuka. Ekyo kye bayita opposition ni. Kakati gwe oba otunira Dr. Besigye alina njawulo ki ne Museveni eyatta bannayuganda mu ddwaliro Luweero abasoba akakadde akalamba. Yatta bannayuganda mu ddwaliro Luweero abasoba akakadde akalamba. Naye ate omusaayi gwabwe gwayikira bwerere teyajjukira famire zaabwe ate n'ekyo kye baafiira si kye balaba mu Uganda. Kati njawulo ki neyo no Dr. Besigye Nakyemalira naye anti Nakyemalira hadde Nakyemalira opposition ebbanga lino lyonna. Njawulo ki naye? Kubanga naye atisizza abaana b'abantu ate teyeefiirayo kulondola musaayi gwabwe ngeri gye gwayita alabiye ku famire zaabwe ate alwanire n'ekyo kye baafiira kubanga akimanyi ti ne mu luko olwabatta yabangamu. Kubanga nabagambye Dr. Besigye alinganga sitaani mu nsi oba ku opposition. Sitaani omulimu gwe ku nsi Mukama kupima omukkiriza n'atali. Kandi Dr. Besigye yalinga sitaani mu opposition Museveni alaba abamwagala n'abatamwagalira ddala abatte abajjemu.
kakati oyi mwami Dr. Besigye bana Uganda gwe bayagala gwe basuuta gwe bawanika atuse time maga tukoye Katemba naye yagamba nja nange nina okubeerawo munzijawo ngabani igwe Dr. omukulu ono omugenzi Haji nasanse ntegese baggala ye yakwanjulira abantu nagamba nti Haji agambye kayimba twakakolobya tuwe Besigye akalulu nakwenda osinga yakuwa akatikalire guguse mission kadi webe kulemye okugusa gwe lwaki olemedde akati musajja gwe lwaki olemedde akati musajja gwe lwaki olemedde akati gwe tokimanyi nti bwe wajjawo endwadde empya twerabira endwadde enkambwe bwe wajjawo covid tubadde wano mu covid nga wakyali wajjukira nti waliyo AIDS kakati gwe oli ndwadde enkadde tuyinawo endwadde eri fresh aganda bange ne banyinaze njagala kati mutandika obbola abantu bano Dr. Besigye lukyamuzi temumuwa budde oyo talina mulamwa namukaaku mumuleke n'olukwago Elias ke yasazeewo ne yegatta ku banyigiriza mu kifo ky'okwegatta ku banyigirizibwa kuba abasajja be babadde banyigiriza naye tumuboole okumanya be babadde banyigiriza lwaki omukago guno tebaguletanga tuli wakati mu kulonda lwaki amaanyi gaabwe ge bagamba nti balina n'eddoboozi lyabwe tebaaligatta ku ly'abanna Uganda wakati mu kulonda mmwe bawuninga ogusembayo situbaagala twabakoowa twababuuka twabalyakawani ensi yeekolera tusisinkane